Buterevu nnyo twebaza mukwano kuba nti otwegaseeko mu programu eno olw'ekigambo kyo. Tukyagenda maaso tuwunzika ennaku z'omwezi 20 tuli mugenda maaso n'okutuulira obubaka obw'amawulire amalungi atuzimbidde ku musingi si mulala gwonna wabula ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Kristo ekireeta obulamu, ekireeta okukkiriza, ekikyusa amaka g'abantu, ekikyusa emitima gy'abantu. Baali bakiwa gino obasanga kati bakakamu lwa kigambo kya Kristo. Ebigambo by'abantu bingi tubiwulidde, but it's time now tuwulire ate ku Katonda kikyagamba. Era njagala okwebaza gwe alinga Mariamu Magudaleena ng'otuula ku bigere bya Kristo, ng'otambudde naffe owuliriza obubaka buno okuva lwe twatandika paka we tuli kati, kubanga ate olwaleero njagala okutegeeza tugenze mu bipya, tugenze mu bwino ow'obunnabbi, kigambo ekinywevu eky'abannabbi, ekyo ekyaka ekiringa emunyinyi yaka mu kiseera eky'enzikiza, kigambo kinywevu ekya nnabbi ekitutwala ekitukubira tooki mu biseera eby'omu maaso oba mu biseera ebigenda okujja. Kyetugenda okuba nga ate tutandika mu byokwega bino ebigenda osembayo. Naye njagala okwebaza nti obadde naffe era okyali naffe. Aye no nkujjukiza nti jangu obatizibwe. Ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa July tugenda kuba n'okubatiza wali ku SDA Church Kampala Central, Musumba affe Lincoln Kigundu. Enteekateeka eyo yagenda okugiwoomamu omutwe. Avento Media Production ekubuulidde enjiri y'obwakabaka bw'ogikkiriza lwaki tobatizibwa, tandika obulamu obujja era weewandiise ku nnamba yaffe eyo. Omukolo ogwo gw'okubatiza ate olema okuba nga ogusubwa wabula ogwenyigiremu naawe otandika obulamu obujja. Kigende mu byafaayo nti erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eri mu ggulu, ne bamalayika batandika okulaba nga tokyali oli gwe bamanyi, wabula kati oli oyo omu ku abo abagenda okusikira obulamu obujja. Saba okkirize toweeyo okusaba ate oluvannyuma tutandike mu butongole. Mukama Katonda nga omwagalwa, nandyogedde ebirala bingi ku ntandikwa eno, naye bwe ntyo bwe nsobodde okwogera. Nsaba Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye okwogera kwange okuddako, okubuulira kwange kuno kuleme kubeera mu magezi g'abantu, naye mbeere Mukama nga ngoberera ggwe ky'oyogera era ky'oyigiriza. Ekigambo kyo kakitegeerekeko eri mukwano gwange, era obulokozi bujje mu nnyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kati olunaku lw'eggulo nayogedde ku kigambo ky'omukolo gw'okubatiza. Kimu kyokka kye saayogedde, ani addamu okubatizibwa? Oba ddala Bayibuli eyigiriza nti omuntu kisoboka okuddamu okubatizibwa? Kibuuzo ekyo kyabadde kikulu nnyo, weewaawo saasobodde kukyanukula. Naye njagala kutegeeza mukwano nti bw'oba osomye Bayibuli mu kitabo kya Bikola by'Abatume Sula 19 okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku lwokutaano, Bayibuli erambika bulungi nnyo nti omuntu kisoboka era kiyinzika okuba nga kyetaagisa okuddamu okubatizibwa. Kubanga ne bano abasajja aboogerwako baali baabatizibwa, mwattuno nga babannyika ne mu mazzi, naye waliwo bye baali tebategedde era bye baali tebamanyi. Bwe baabiyigirizibwa ne babitegeera, ne bagamba wamma kiŋŋwanidde nziremu mbatizibwe. Era bw'atyo Pawulo n'ababatiza, ne bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, ne batandika n'okwogera mu nnimi endala. So naawe osobola okubeera bw'otyo ng'oluusi baali baakubatiza naye nga weetaaga okuddamu okubatiza. Twala ekyokulabirako, oyinza okuba nga obaddeeyo ng'ekyamazima baali baakuyiwako mazzi ku kyenyi nga yembatiza gye baakubatiza. Oluusi baakubatiza oli mwana muto nga bingi wali tobitegeera. Oyinza n'okubeera ng'oli eyo ng'ekyamazima baakubatiza naye nga wali tewayiga kigambo kino, nga wali wamanyako kimu kyokka nti Yesu mulokozi, naye nga tomanyi nti Yesu mulokozi era Mukama waffe, nti alina n'amateeka ge 10 ge tugwanidde okugondera. Ng'oluusi baali baakubatiza
naye ng'ebintu bingi ebyo tuyize ku Geyeena, tuyize ku musango, tuyize ku myaka 1000, tuyize ku kufa, tuyize ku lutalo olunene, tuyize ku sabbiiti ya Mukama, ng'ebintu bino bulijjo tobimanyi. Ina mukwano gwange mu mwaka gwa 2016 mwannyinaze oyo yali wali Kanyanya, yaddamu n'abatizibwa ng'ategeeza jjajjaawe namugamba nti jjajja luli bambatiza kubanga wali ogambye nti buli omu wano ewaka alina okuba mubatizi, naye ku luno ŋŋenda kubatizibwa kubanga neetegeeredde ddala amazima. Ali mbulidde enjiri eyo, Mukama yampa ekisa okumala omwezi mulamba awere Kanyanya ku kanisa. N'agenda n'abatizibwa kuba kati yeetegeeredde ddala byonna. Kati naawe oyinza okuba nga oli ne mu ttuluba eryo nga bulijjo sabbiiti togimanyi. Omusumba yali yagamba nti sabbiiti byakoma ku musalaba bya kiragaano kikadde, naye nga kati obitegedde ng'era oyagala otambule nga Katonda bw'ayigiriza. Omukisa we guli ogw'okuddamu okubatizibwa. Ayayibwako amazzi ku kyenyi naye weetaaga oddemu obatizibwe kubanga mu butuufu mu mazima tewabatizibwa. So nga naawe wayinza okuba nga oli eyo nga mukwano gwange wali watambulako ne Yesu okumala ebbanga naye n'omala n'omwabulira ng'olinga oli omwana eyali yabula. Kati ng'oyagala Kristo addemu akwambaza ekyambalo ekyeru eky'obutuukirivu ofune entandikwa empya. What a blessing! Nga mukisa gw'amaanyi gwe naawe okuddamu okubatizibwa. Kyenva nkutwala nga mukisa okwanjulira enteekateeka eno gwe yali yaleka Yesu, kati oyagala komawo mu kkanisa ofune entandikwa empya. Kristo agamba ajja gye ndi siri mugoba n'akatono. Agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakoyera abazitowereddwa, bwe munaabatizibwa nze mbawummuze mufune emirembe gye mutafunangako. Ate nkukakasa olunaku lw'ogenda obatizibwa nga 2 onaaba ova mu mazzi ogenda okuba n'emirembe. Waliwo ekyo ekikumazeeko emirembe, waliwo omugugu gw'owulire, waliwo fatigue oyo gw'owulire oyo, naye olunaava bw'oti mu mazzi ogenda kuwulira nga kati yes, it's a new beginning. Teri akubanja, eggulu terikubanja, ne bw'ofiira awo oba ofiiridde mu Kristo bw'anadda agenda kuzuukiza. Kale omukolo ogwo nsaba mukwano gwange ndaba ogusseemu nnyo ekitiibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Julayi obeere nga obatizibwa. Mpulira muli njagala kusaba, numirizibwa nnyo mu mmeeme yange, muli kingamba nti weetaaga osaba emirundi 3 mu samoni. Ogusooka ng'ogenda ng'oyanjula ekigambo ky'ogenda oyigiriza ku olwo, ate ne mu kuwunzika osabe. Kati so nga Yesu bwe yagamba nti musabe muliweebwa, mweyanjule muliggulirwawo. Nsaba okkirize mukwana ndaba mpeeyo okusaba ndyoke neeyongereyo. Katonda Kitaffe omwagalwa, wagamba nti mumpite n'abayitaba ne mbolesa ebikulu n'ebizibu bye mutamanyi. Katonda nange ntwala omukisa guno okuyita otubikkulire amazima gano ge tugenda oyigako. Otuyambe otegeera amazima g'enjiri ey'abamalayika abasatu. Otuyambe Mukama otegeera amakulu na biki by'oluubirira mu kutuyigiriza enjiri ey'ebiro by'enkomerero mu kuteekateeka abantu bo olw'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Neeyanza Mukama kuba owulidde okusaba kuno mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukwano gwange ndaba ngenda kuba njogera ku mulamwa gulimu ebitundu 2. Ekitundu ekisooka n'ekyokubiri nga mulamwa gugamba nti omulabe wa Kristo. Kino kimu ku by'okuyiga ebitawoomera abantu kuwulira era si biganzi. Gye nkibulidde wonna mulimu abakkiriza ne bakisanyukira, naye bangi ku bo abakigaanira ddala. Kiruma abantu bangi bwe bawulira amazima gano, abamu batuuka n'okugakyawa. Naye njagala nkusabe okkirize otegeera kino nti bye ngenda okugamba biri kitundu ku njiri Kristo gy'ayagala ebulirwe mu nsi yonna enkomerero eryoke etuuke. Kubanga Yonasaani Matovu mpulira nkooyo okubeera ku nsi kuno. Mpulira njagala okulaba Yesu Kristo ng'akomawo omulundi ogwokubiri, ate nga yagamba nti enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna, okubeera omujjulirwa eri amawanga gonna olwo enkomerero n'eryoka etuuka. Nkusaba okkirize mukwano
nkwanjulira enjiri eno ey'obwakabaka ngera ekitundu ku njiri eyo kwe kutegeeza abantu omulabi wa Kristo yaliwa, aliwo oyo eyeetadde mu kifo kya Kristo. Kubanga mu kitabo kya Kubikkuliro sula 14 enjiri eno ey'obwakabaka nga Matayo 24:14 bw'agyogerako erambululwa. Muyo ojja ssangamu enjiri ey'omusango, enjiri ey'emirembe n'emirembe, enjiri ey'amateeka 10, enjiri ey'okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti. Mu njiri eno mwe mulimu n'okuyita abantu bafulume Babuloni. Mu njiri eno mwe muli ensolo, mwe muli enkovu y'ensolo, mwe muli akabonero ka Katonda omulamu, mwe muli ekifaananyi eky'ensolo, mwe muli n'obusungu bwa Katonda. Naye weetegereze nti mu njiri eno bw'oba ogyetegereza nga bwe tugenda okugisomako, ekinyusa ekisinga obukulu, olukolobozi olwawula luli ku kigambo kye bayita okusinza. Who do you worship? Ani gw'osinza? Ani gw'ogenda okusinza? Kansooka nsome obubaka buno mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essula 14, because this is a good introduction gye twetaaga okufuna nga tugenda okwaŋŋanga ekyokuyiga eky'omulabi wa Kristo. Kubikkulirwa essula 14 olunya olw'omukaaga lugamba nti nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Oyo malayika asooka ali mu kutugamba nti musinze Katonda, tosinze ekintu ekirala kyonna, tosinza n'ebifaananyi, sinza Katonda. Kubanga ekyamazima kituluma olwaleero abantu bangi bali mugenda mu maaso n'okusinza ebitali Katonda. Abantu bali mu kusinza ssente, abantu bali mu kusinza mbuto zaabwe, abantu bali mu kusinza babeezi baabwe, abantu bali mu kusinza mamotoka, abantu bali mu kusinza bugagga. Kati ebyapa byafuuka ebyapa mu ngalo, era mu maleediyo ne ku mativi olaba abantu bali mu kusuusuuta bugagga, ssente bugagga. Naye wano malayika agamba nti musinze oyo eyakola eggulu n'ensi, eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo z'amazzi, gwe mba musinza. Malayika owokubiri ye n'agamba nti, Bayibuli egamba ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Wano tujja kuyiga ku Babuloni. Naye ekitundu ku bubaka bwa malayika abasatu, Katonda ali mu kuyita abantu bafulume Babuloni, okusinza kwonna okw'ekikwangala. Babuloni. Katonda ayagala abantu bakufulume. Katonda ali mu kulongoosa abantu be olw'obwakabaka obutaggwaawo. Kati bw'aba waakubalongoosa, alina okusooka obbajjayo eri mu nsinza y'obujeemu ey'e Babuloni. Ye malayika owokubiri. Neewulira ne malayika owokusatu mukulu nti ekitundu ku njiri ey'abamalayika abasatu, malayika okusatu agamba, n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa n'omuliro n'ekibiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. N'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Awo ewali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. So kikyendi mugezaako gamba nti malayika asooka agambye sinza omutonzi. Malayika owokusatu agamba tosinza ensolo. Katonda ataddeko okulabula kunene, kuno okulabula okumanya kuli sharp. Katonda ali mugamba nti kulina otuuka mu nsi zonna n'amawanga gonna n'ekika n'olulimi n'abantu. Everywhere abantu balina okufuna okulabulwa. Bannange temugeza ne musinza ensolo.
temugeza ne musinza ekifaananyi kyayo, kubanga bwe munaasinza ekifaananyi ky'ensolo mugenda funa enkovu y'ensolo, bwe munaafuna enkovu y'ensolo mugenda funa obusungu bwa Katonda nga byebonyobonyo 7. This is a great warning in the last days, mu nnaku ez'enkomerero. Of course, many preachers, abulizi b'enjiri bangi bino babyebalami bagezako omanyi abantu ennaku zino abantu bagala nnyo okwogera ebintu omanyi yogera ebigambo ebinaawomera abantu, ani akulimba? Bayibuli egambye buwulira ekigambo. Gwe koba nga toli ku lugambo naye ng'obuulira kigambo, brother, ne bwe kiba tekiwooma kyogere, kubanga ekyo kye kirokola omuntu. Omuganda alina olugero lugamba, ennungu enkaliriza ekisa tewona. Ennungu balina okukwata bakusitule bakutwale paka wali mu bitooke, babale ebitooke 2 mwojo obulungi nga toyinza kwekyusa. Omu akutuleko wano ku mugongo ku kibegabega, omulala akutuleko eno ku magulu. Oli alyoka aleete oluwaji ng'amaze okulufumita obulungi mu muliro. Alyoka afumita wali awali ennungu okugijjamu ekibondo ekyo oba ekinyiso kijjamu, wabaawo obulumi naye oba owona. Kati n'enjiri gye tuli wano gye twolekedde okuwulira ey'abannabbi oba enjiri y'abamalayika abasatu, abamu ku mmwe abandaba eyinza okukulumya omutima nekuleetera obubalagaze. Ninjala okuwa essuubi mu njiri eno mwe muli amazima agagenda okufuula ow'eddembe. Kino kigambo kya Kristo ekireeta obulokozi eri buli akkiriza. The gospel, enjiri eno ey'abamalayika abasatu, mpulira njesunga ndi mugiwoomerwa, egenda okwogera ku kinyusi kino kye tuliko ekyokusinza omutonzi n'obutasinza nsolo. Kwegamba ogenda kusinza omutonzi oba okusinza ensolo, okusinza ensolo oba okusinza omwana gw'endiga, okusinza ogusota oba okusinza omukazi, okusinza omulabe wa Kristo oba okusinza Kristo. Aye ne kano kankwogere nga sinagenda wala, tewaba wakubuzaabuza nti bino bye tugenda okuyiga tebitegerekeka. Omanyi waliwo bannaddiini abavudde ne bagamba nti ekirabo kyakubikulirwa kyaggalwa, ebyo bintu bikosike byakyama tebitegerekeka. Who tells you, brother? Mukwano gwange ani akugamba? Nze kati kankumatize nti Bayibuli eyigiriza nti ekigambo kya Kristo okuva ku lubereberye paka kubikkulirwa, bw'oba owaddeyo omutima gwo ng'oyagala kuyiga, ng'oyagala kutegeera, ng'oyagala kugoberera amazima nga bwe gali mu Yesu Kristo, Kristo asobola okukubikkulira n'otegeera. Era buno obubaka Kristo ye yabututuma tubuwulire butegerekeka. Yesu Kristo yayogedde, Matayo 13 olunyolo 16 n'olwe 17. Ulya Bayibuli bwegamba. Matayo 16:13. Yesu Kristo agamba bw'ati, tine amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba, so n'okulya bye muwulira so tebaabiwulira. Bino bye tuli mu kusomako, ffe tulina omukisa. Yonasaani nina omukisa nti ne mulembe gwe bayita ogw'enkomerero, ng'okumanya kweyongedde mu kigambo kya Katonda. You can get your time ofuna obudde bw'onootuula n'osoma Bayibuli n'olaba obuwoomu obuli mu kigambo kya Kristo eky'abannabbi. Ne bannabbi bino bye tugenda okusomako abamu tebaabitegeera, kubanga Daniel ebimu teyabiraba nako, ne kubikkulirwa Yokaana ebimu teyabiraba nako, naye yabirengera mu kwolesebwa. Naye nze kati ebimu mbirabako n'amaaso gange, era ne n'omulabe wa Kristo gwe tugenda okwogerako naye kennyini Bayibuli nga bwe yamulanga emyaka egiyise egisoboka kati ne mu 2000. We can see him today. Yes, tugenda mulabako olwaleero. So kati Kristo omukisa guno gwatuwa bwe tuba gukozesa tugukozesa tutya? Engeri ziri 2. Kino ekintu bantu bangi nnyo bakyebalama, naye bwe oyagala otegeera Bayibuli byeyigiriza, leka Bayibuli yeetapute. Lunyiriri ku lunyiriri, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Ebyo biri mu Isaaya 28 olunyiriri olw'10 nyinza obutalusoma. Lugamba nti wano lunyiriri ne wano lunyiriri, wano katono ne wano katono.
bw'oba wakutegeera ebyawandiikibwa teweerippa ku lunyiriri lumu ogende ng'oyogera wonna nti era kati Yesu kati byonna yabirongoosa sala olye n'ogamba abannange kati embizzi yagirongoosa. Nedda, sooka ogeraageranye ekyawandiikibwa kino ku kirala. Bayibuli bw'egamba nti ensolo egambye nti ensolo eva mu mazzi nga bwe tugenda okugiraba mu Kubikkulwa 13. Negamba nti ejjembe lino ettono lirina amaaso ng'ag'omuntu, lirina akamwa akoogera ebigambo ebikulu eri Katonda. Bitegeeza ki? Geraageranya Danyeri ne kubikkulirwa, era nga bwe tugenda ogeraageranya kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Njogera ku muntu ali serious n'obulokozi bwe ayagala okutuuka mu ggulu. Olina okutegeera ebya Katonda. N'obulamu obutaggwaawo Yesu yava bwogera nti bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera Katonda omu ne Yesu Kristo gwe yatuma. Katonda omu w'amazima. Okutegeera kulimu okuyiga, atoyinza kutegeera nga toyize. Era gwayagala bino ebyagundi kitwale ebyokuwogga n'obuwogganyi. Abasumba abamu betulo bawulira oba bannaddiini abamu kwogera bwogezi ng'ate kati girooti mbw ate amagezi ag'okugaggawala. Si byebyo. Abantu abagenda mu ggulu balina okuyiga bategeere, era babayita abagezi balitegeerera ddala. Danyeri 12:8 otuuka ku 10. Kati nze kyenva nsaba kiki lwaki bino mbyogedde otegeere nti bino tujja bitegeera ku lw'ekisa kya Kristo. Era nkusaba weesibe 2 tugenda kulaba ku mulabe wa Kristo, omulabe owa Kristo nga Bayibuli bw'emwogerako, the Antichrist of Bible prophecy. Waliwo ennyiriri nnyingi abantu ze basomyeko mu Bayibuli ezoogera ku mulabe wa Kristo, the Antichrist. Naye nze nkusaba okkirize tusome ku Yokaana essuula 2, Yokaana ebbaluwa essuula 2 gyenjagala otandika nayo nga njogera ku mulabe wa Kristo, kubanga Bayibuli eraga omulabe wa Kristo ng'ayogerwako emirundi egiwerako. Naye wano mu Yokaana eno ebbaluwa esooka essuula 2 olunyiriri olw'e18 olw'e19, Yokaana amwogerako n'agamba nti abaana abato ky'ekiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Bangi. Olw'e19 baava muffe, tebaali beewaffe. Kuba singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatunvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Omulabe wa Kristo Bayibuli wano erimu kumutulaga nti sisitimu eno oba ekitongole kino eky'omulabe wa Kristo kyafuluma mu kanisa ya Kristo. Kuba obunnabbi bulaga. Pawulo bwe yali ayogera n'abasajja mu Efeso n'abagamba nti walijjamu mmwe walisitukamu mmwe emisege egitalisaasira kisibo nga batwala abayigiriza abo bagoberere. Here is a system. Wano waliwo omulabe wa Kristo Bayibuli emwogerako afuluma mu Bakristaayo nga yeeraga nti mu Kristaayo n'atandika enfuga eyiye. Enfuga ye yeeriwa. Naye nze nga sinagenda nnyo mu nfuga ye, Bayibuli wano eyogedde omulabe wa Kristo abadde mu kkanisa agambe baali beewaffe, baali baava muffe naye tebaali beewaffe, kubanga singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu balabisibwe bonna nga si beewaffe. Omulabe wa Kristo ekisooka, era nga Abakristaayo bwe baamutegeera nga mu byasa biri ebyasooka baakimanya nti omulabe wa Kristo bangi naye nga bafuluma mu kkanisa. Wuliriza, waliwo wano ekirala ekikulu okumanya. Omulabe wa Kristo ng'oggyeko ye waliwo nekibayita omwoyo gw'omulabe wa Kristo. Kangukooneko katono kuba gujja kuyamba nnyo otegeera omulabe wa Kristo. Omuntu w'amala okutegeera omwoyo gw'omulabe wa Kristo kimwanguyira okutegeera omulabe wa Kristo yaliwa. Ndi mu Yokaana eno ebbaluwa essuula 4 olunyiriri olusooka. Yokaana agamba, abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo ng'oba gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi.
mutegererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo gwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda, na buli mwoyo gutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda, era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo. System of the Antichrist, spirit of the Antichrist. Omulabe wa Kristo takkiriziganya ne Kristo. Kristo agamba nti mugende eno ku mukono gwa ddyo, omulabe wa Kristo agamba tugende ku mukono gwa kkono. Naye nga byonna atabikolera mu linnya lya Kristo, yeeteeka mu kifo kya Kristo, abantu abasiikirize baleme okulengera Kristo. Bayibuli kyeyava amuyita omulabe wa Kristo oba Antichrist, in the place of Christ. Ono muzibu nnyo okumanya nga mukambwe, omwoyo gwe okumanya nga gwakwegulumiza mu kifo kya Kristo, agezeko kijjawo tayawukana ne Sitaani. Ezeekeri 28:17 Bayibuli ega nti omutima gwo gwakyamizibwa olw'obulungi bwo, olw'okumasaamasa gwo. Bw'osomere mu Isaaya 14:13-14, Sitaani atuuka n'okugamba nti ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Kati omulabe wa Kristo ogwo gwe mwoyo gwe gwakwegulumiza, gwakugjawo kifo kya Kristo ku nsi, atuule mu kifo kya Kristo. Abantu balowooze nti basinza Kristo naye nga bali mu kusinza mulabe wa Kristo. Mu bufunze ono ye mubaka wa Sitaani ku nsi, naye ng'ayambadde ekyambalo ky'obutuukirivu kungulu, naye nga munda musege. Bw'abayo nnabbi w'obulimba asinga mu biro by'enkomerero, ye mulabe wa Kristo. Nedda, lwaki ŋŋenda nnyo munda nga sose kunnyonnyola bino nga nabo bwe biri ebikulu? Okimanyi bw'osoma ekitabo ky'Abasessaloniika eky'Okubiri, olunya olwokusatu n'olwokuna, Bayibuli egamba nti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona alimala kubikkulwa, omwana w'okuzikirira yaliwa. Aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda, ayagala kusinzibwa. Kati ensi y'Obukristaayo agezaako kugisendasenda, amaaso egajje ku Kristo, egatunuulize ye. Kwegulumiza, omwoyo gw'okwegulumiza, omwoyo gw'omulabe wa Kristo. Eyo nyagadde okyogera nga sinagenda wala kulaba Bayibuli bweyongera otumenyeramenyeramu okutegeera omulabe wa Kristo ono yaliwo olwaleero. Kubanga nkakasa nga Bayibuli bwe yakyogedde nti abalabe ba Kristo we bali wano, teyaliiwo ate talibaawo, wabula waali. Omulabe wa Kristo yaliwo, waali, naye Kristo ajja kumugjawo, talibeerawo lubeerera. Kati njagala oneegatteko tutunulire obubonero buli bubiri. Of course nandirikozesa n'obulala, naye katutunulire buno bubiri Bayibuli bwetunokolera obutunnyonnyola obulungi ku mulabe wa Kristo yaliwa. N'abasajja abayivu ba Bayibuli bavuddeyo ne bakkiriziganya ne basa kimu nga nkuyege, ne bagamba nti wamma okusinziira ku byawandiikibwa, bw'onyonnyola bulungi nnyo lunyiriri ku lunyiriri, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa, nti ensolo eno eyakubikkulirwa essula 13 kabonero ak'omulabe wa Kristo. Kubikkulirwa essula 13 okuva ku lunyiriri olusooka otuukira ddala ku lunyiriri olw'10, ensolo eno eyogerwako mulabe wa Kristo, kabonero ak'omulabe wa Kristo, erina n'ennamba yayo 666. Va ku bino by'owulira ebyogera ku mutimbagano nti ate omulabe wa Kristo alabika ayinza okuba nga yegundi ono payipayi. Waliwo omusajja wogerako awo nti ono wa Microsoft, nti Bill Gates, ate abalala ne bagamba nti ate alabika kabaka wa Bungereza kati aliko ye mulabe wa Kristo. Abalala ne bagamba nti Donald Trump engeri gy'ayogera nnyo ebigambo okusammuka ebigambo, alabika ye mulabe wa Kristo. Abalala ne bavayo ne bagamba nti alabika Koni, abalala bandigambye nti alabika gundi eyatutira gundi. No, oyo si ye mulabe wa Kristo. Bayibuli okusinziira ku bwino waayo gwennyonnyola, bwe bennyonnyola mu kubikulakula
Kubikulwa essula 13 olunyiriri olw'omunaana lulaga nti abantu bonna baligisinza ensolo eno eyakubikulwa essula 13. This is the Antichrist. Abantu bonna bajja gisinza. Abantu bameka bayinza okusinza Donald Trump? Bameka bayinza okusinza president kabaka wa Bungereza? Oba bameka bayinza okusinza Microsoft gundi ono Bill Gates? Teri. Ebyo by'abantu kugezaako kulowooza ebibawuddisa ne bava ku mulamwa. Nga mu magazini omwe yali egambye nti Napoleon, Gorbachev, abalala ne bagamba nti Papa yali ayitibwako omulabe wa Kristo. Ezo magazini zaayogera. Naye kati twagala kulaba Bayibuli yo bw'eba eyogedde kiki eyogera ku mulabe wa Kristo. Kabonero akasoose kubikulwa 13 olunyiriri olusooka otuuka ku 10. Ensolo eyakubikulwa essula 13 eno eva mu nnyanja omulabe wa Kristo. Wuliriza, Bayibuli yeemwegena mu maaso n'okunnyonnyola nti mu Danyeri essuula 7 ejjembe ettono erisituka mu mayembe 10 amayembe ago 10 ageekutula ku nsolo ey'okuna, nga n'ensolo ey'okuna eno yali eddiridde ensolo ndala 3 ezaali zaasooka ezaagisooka. Kati ejjembe lino ttono, it's a little horn, ejjembe ttono lina amaaso ag'omuntu, lyogera ebigambo ebikulu, eryo yali waggulu ennyo. Nti buno obubonero bubiri bwe bumu ku obusinga okuba obw'enkizo mu Bayibuli obunnyonnyola emulimu gw'omulabe wa Kristo mu nnaku ez'enkomerero. So ensolo yakubikulwa essula 13 ne jjembe ettono lya Danyeri essula 7 bubonero obutujjirayo omulabe wa Kristo yaani. Era bwino gwe tusoma wano ku bubonero buno bubiri agenda kuwa ekifaananyi ekituufu ku mulabe wa Kristo yaliwa. Number 1. Leka nsooke nkusomereko wano ku kubikulwa essula 13 olabe. Kubikulwa essula 13 Bayibuli egamba nti nendaba ensolo ng'eva mu nnyanja ng'erina amayembe 10 n'emitwe 7, naye ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebigere bya ddubu, n'akamwa kayo ng'akamwa k'empologoma, n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. N'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zisigala nga zeewuunya ensolo eyo. Olwokuna lugamba nti ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo eyo obuyinza bwayo, ne basinza n'ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo. Tuli kabonero kana ak'omulabe wa Kristo. Neeweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi, neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Agamba nti neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye ne weema ye n'abatuula mu ggulu. Neeweebwa okulwana n'abatukuvu, okubawangula. Neeweebwa obuyinza ku buli kika, n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ogwa Katonda eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Badde ndi mu kwogera ku mulabe wa Kristo okubikulwa essula 13. Ekisooka Bayibuli eraze, Yokaana wano ali mu kulaba mukolesebwa nti ensolo eno eva mu nnyanja, comes out of the sea. Mu lunyiriri olwokusatu, mu lunyiriri olusooka, ennyanja kabonero ki? N'agamba bino ebintu bitegereka kwogerageranya ekyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Kubikulwa essula 17 olunyiriri olw'15 lugamba amazzi ge walabye omwenzi w'atudde byebika n'ennimi n'amawanga n'abantu. Amazzi mu bunnabbi bwa Bayibuli kabonero akatunnyonnyola ekifo ekirimu abantu nga bangi, densely populated area. Kati bagamba ensolo eno omulabe wa Kristo asituka mu kifo ekirimu abantu nga bangi. Tuli mugezaako okutereera bwino annyonnyola akabonero kano ak'ensolo ng'akabonero k'omulabe wa Kristo. Eva mu nnyanja, ekitegeeza ekifo omuli abantu abangi. Ekyokubiri erimu ensolo 3 endala.
tulabye ekisooka kubaddeko ensolo gye nalaba ng'efaanana ng'engo kwegamba eringa engo. Ekyokubiri n'akamwa ke kaali kamwanga ak'empologoma ate ebigere byayo nga bya ddubu. Zezo ensolo 3. Ekyokusatu efuna ekitebe n'obuyinza bwayo okuva mu nsolo ey'okuna eyitibwa ogusota mu lunyiriri olwokubiri. Olunyiriri bw'otunuulira bwino owokuna, ensolo eno yafuna ekiwundu ekyokufa ate oluvannyuma ekyawona mu lunyiriri olwokusatu, kuba twalulabye nga luga nti endaba ogumu ku mitwe gyayo nga gufiiriddwa ekiwundu ekyokufa n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna nesigala nga zeewuunya ensolo eyo. Ngenda mu maaso ngenze ku bwino owokutaano. Ensolo eno erina akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi lwe lunyiriri olwokutaano, kubanga Bayibuli yagambye wano nti neeweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi, neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42, neyasamya akamwa kaayo okuvoola Katonda, okuvoola erinnya lye ne weema ye n'abatuula mu ggulu. Era guno gwe mwoyo gwennyini, ono ye mulabe wa Kristo yennyini. Avoola Katonda mu ggulu, avoola yeekaalu ye, avoola abatuula mu ggulu bonna. Muvoozi bali mu kumukuleetera mu kifaananyi kino eky'ensolo. Wuliriza, bwino ow'omukaaga alina obuyinza, oba ensolo eno erina obuyinza obufuga, newewe obuyinza okufuga okumala emyezi 42. Eryo bbanga ki? Tugenda geraganya kyawandikibwa ku kyawandiikibwa ojja litegeera. Kagende mu maaso. Bwino ow'omusanvu, ensolo eno ewakula olutalo ku batukuvu. Wars against the saints. Wulira bwino ow'omunaana, ensolo eno erina obuyinza obw'ensi yonna, worldwide authority. Si nti president afugira mu Uganda wokka oba mu East Africa. Here is a kingdom. Buno bwakabaka. Ensolo eno obuyinza bwayo bwebulungulula ensi yonna. Abali mu Uganda, abali mu America, abali mu Buwalabu, abali mu Bulaaya, wherever people are, basobola okuwulira ku buyinza bwayo mu nsi yonna, worldwide authority. Ekindeeta kabonero ku bwino namba 9, all the world worship him. Ensolo eno bonna, ensi yonna, abatuula ku nsi bonna bagenda kugisinza. Wadde malayika yagambye nti temusinza nsolo. Wadde malayika yalabudde n'agamba nti yenna asinza ensolo agenda kuweebwa enkovu y'ensolo awunzike nga afunye n'ebibonyobonyo 7. Wadde okulabula weekuli, naye abantu abasinga obungi bagenda kuwunzika nga basinzizza ensolo. Bonna baligisinza. Abo bokka batagenda gisinza, Bayibuli egambye be bawandiikiddwa amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Mu bufunze abantu abakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe ne bamuwa obulamu bwabwe mu bujjuvu, ne basalawo okutambula nga bw'agamba, bazaalibbwa omulundi gwakubiri, batambulira mu biragiro bye, emirembe gyabwe bagisanga mu kusoma kigambo kya Katonda. Abantu bano abakwata olunaku lwa Ssabbiiti olutukuvu, abamaliridde okutambula nga Mukama bw'ayogera, be bokka abatagenda kusinza nsolo. Naye bano banoonya ddiini ensanyusa, eddiini etayogere ku kibi kyange, etannenye nga nkoze ensobi. Abanoonya eddiini eyo ennyangu eyo ekuba eggazi erigenda mu kuzikirira, bagenda wunzika nga basinza ensolo. Bonna abatuula ku nsi okuggyako abo bawandiikiddwa amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Well, Bayibuli eyogedde ku nsolo. Eyogedde ku nsolo. Era nga ke kabonero ak'omulabe wa Kristo. Ensolo eno Yakobo Sura 13. Ekindeeta ku kibuuzo ekigamba, tulabye ensolo eno eva mu nnyanja. Tukirabye bulungi, eva mu nnyanja. Naye neebuuza ekibuuzo, bw'ebanga eva mu nnyanja, ekifo ekirimu abantu abangi, ne baginnyonnyola bwino wuuno yenna, erimu ensolo endala 3, efuna obuyinza bwayo n'ekitebe okuva eri obwakabaka buno obw'ogusota.
efuna ekiwundu ekyokufa oluvannyuma ne kiwona, erina akamwa akoogera ebikulu ate n'obuvoozi, efuna obuyinza bw'ekozesa n'efuga okumala emyezi 42, erwanyisa oba ewakula olutalo ku batukuvu ba Katonda, era erina n'obuyinza bwa nsi yonna, ensi yonna egisinza. Ensolo eno yeriwa bwakabaka kibuno. Mulala yabulisaamu ekibuuzo ekirala, Bayibuli bwegamba ensolo eba etegeeza ki? Of course kyenjogera kyekituufu, eba etegeeza bwakabaka. Beast mu Bayibuli kabonero akategeeza obwakabaka. Kankuwe bwino mu kitabo kya Daniel, kuba kati eno mu kubikulu ngenda kuvaayo ko ngendeko mu Daniel, nagambye dda ti lunyiriri ku lunyiriri, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Daniel essula 7. Omusajja gwe bayita Daniel naye yafuna okwolesebwa kwe kumu ku bwakabaka buno obw'ensolo buno. Naye ye ate ekifaananyi kyafuna kya njawulo. Yala asooka n'okulaba ensolo endala 4. Daniel essula 7. Luddawa Daniel 7. I read my Bible to help me understand what God means when he says so. Daniel essula 7. Kansoma olunyolo 17 n'olwa 23 okuyambako omukwano gwange oba ng'obadde tukimanyi okitegeera nti ensolo etegeeza bwakabaka mu bunnabbi. Daniel 7:17 lugamba nti ensolo ezo ennene ezaali 4 be bakabaka 4 abaliva mu nsi. Era nga naye bw'okimanyi teri kabaka abeera kabaka nga talina bwakabaka. Yonasaani ekimufuula kabaka ewuwe kubanga bwe bwakabaka bwe. Kati so ne wano bakabaka 4 abaasituka balagibwa mu bunnabbi wano oba mu kwolesebwa Daniel kwe yali afunye ng'ensolo 4 ezaasooka. Olunya olwa 23 lugamba okwongera kyo okifuula ekitegerekeka amangu ennyo. N'ayogera bw'ati, malayika ayogera ne Daniel nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi. So wali bwe tulabye ensolo mu kubikula ku Sura 13 tuli mu kwogera ku bwakabaka. Here is a kingdom. Obwakabaka obwasituka mu kifo ekirimu abantu abangi. Si bwakabaka bwa Uganda wano awatali bantu, si Bunyolo Kitala kingdom oba Lubabito dynasty. This kingdom buno obwakabaka bwasituka mu kifo nga kirimu abantu bangi. Naye bw'oba oyagala okweyongera okubutegeera obulungi, Daniel mukolesebwe Daniel essula 7 alambika bulungi nnyo nti mukolesebwa kwe yalimu yalengera ensolo 4 ezaali ziva mu nnyanja, ku mabbali g'ennyanja, nga bwekugamba waaliwo empewo. That empewo nawo boogera ku ntalo, ensolo zino nga zisituka. Esooka efaanana ng'empologoma ng'erina ebiwawaatiro 2. Of course era abannabyafuba bajja kunnyonnyola bulungi nti obwakabaka kirimaanyi obwasookera ddala bwali bwakabaka obw'abasajja be bayita ab'e Babuloni. Naye kati bwe bumala okuvaawo ne walyoka wajja ku surface obwakabaka bw'abasajja ba Medi n'Abaperusi. Abo no basituka mu mwaka gwa 539 nga buli bumaze okusasika. Kati Abamedi n'Abaperusi be balagibwa mu nsolo eno ey'okubiri eringa eddubu mu Daniel essula 7 olunyiro olw'okutaano. Kati olunyiro olw'omukaaga lwogera ku nsolo ey'okusatu. Oluvannyuma lw'ebyo n'entunula era laba ensolo eyalinga ng'engo eyalina ebiwawaatiro 4 eby'ennyonyi ku biwawaatiro byayo ku mabega gaayo. Agamba nti ensolo eno yalina emitwe 4 n'eweebwa okufuga. Kati wano obwakabaka obw'abasajja Abayonaani bwe bwaddirira Abamedi n'Abaperusi. Wali bukulembera omusajja gwe Alexander the Great. Ali musajja no w'amaanyi era okufuga kwe kwayanguwa nnyo okulaba omukisa. Mukwano gwange ndaba musajja spirit gye yafugirako. Wali tulabye ebiwawaatiro 2 ebya Babuloni, akabonero akalaga nti obwangu. Naye ate ku buno bwo bwali bwekubisizaamu kubanga ate ye Alexander the Great mu kufuga kwe yayanguwa okuwamba mu bbanga eritaali ggwanvu. Encyclopedia emu emwogerako engeri gye yayanguwa okuwamba, era oluvannyuma lw'okuwamba ebyembi yafuga abantu naye teyasobola kwefuga.
Sajja watu bwatu n'afa etamiiro. Kati bw'amala okufa mutabani we naye ne bamutemula. Kati bajenerali bana ne balyoka basituka ne bawamba. Gyemitwe ginene egiri ku ngo. Omulirizi Makasi, Kasanda, Tolemi, ne Serukasi. Sigenda boogerako nnyo kubanga si kyekinyusi. Naye oluvannyuma lw'obwakabaka buno nabwo bwatuuka ne busasika ne wajja obwakabaka bwa Looma. Kati obwakabaka bwa Looma buno mu lunyiriri olw'omusanvu oluvannyuma lw'ebyo n'entunula era ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo yalina amaanyi amanene ag'ekyuma yalya n'emenyamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo era teyafaanana ng'ensolo zonna ezagisooka era yalina amayembe 10. Twogera ku nsolo eno ey'obwakabaka obwa Looma. Bayibuli yajogeddeko dda mu Lwabiri 3 nti n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi. Here is a kingdom, fourth kingdom. Erika amayembe 10. Abamanyi obulungi ebyafaayo bw'osoma Daniel essula 2 amayembe 10 bwe bugere 10. Abatera okusomayo abamanyi ku bunnabbi obugere buno 10 oba amayembe gano 10 be bakabaka 10 bw'osoma Olunyo lwa 24. Bakabaka 10 obwakabaka omuliva bakabaka 10 abaligolokoka. Amawanga gano 10 agabula ey'ebugwanjuba ewali Roman Empire yawali ekitebe kyayo omuli abasajja Abangereza, abasajja Abafalansa, abasajja Abaswevi be ba Portugal, aba Visigoths be ba Spain, aba Alaman be basajja aba German oba German. Amawanga gano omuli aba Lombards nga ye Italy kati gye tumanyi olwaleero. Of course n'ekibuga Lombard gye kiri Lombard eyo mu Italy olwaleero. Kati aga amawanga 10 omwali aba Heruli, aba Vandals n'aba Ostrogoths ge gasituka oluvannyuma lw'okusasika kwa Roman Empire mu mwaka ogwa 476 AD. Ndi mukuwako ku byafaayo nti bino Daniel bye yalaba mu kwolesebwa ate bize bituukawo okusinziira ku byafaayo. Naye lwaki eno yonna neetooloolayo njagala gezako okulaga nti omulabe wa Kristo ono gwe tusomako mu kitabo kya Kubikkula essula 13 ensolo eno yakubikula essula 13 ate wano mu Daniel essula 7 alagibwa ng'ejjembe eddala ettono kuba bw'osoma Olunyo olw'omunaana bwe lwogera agamba bw'ati Daniel 7:8 nti nakebera amayembe era ne wamera mu g'ejjembe eddala ettono ne mu maaso gaali 3 amayembe agolobere ne gasimbulwa ddala era mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'ag'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Ekimu ku bintu bye neewuunya manyi oba osoma Bayibuli kikwetaagisa okwetegereza olabe Katonda wo wasinga okusesera. Ensolo esooka nga ye Babuloni, ensolo ey'okubiri nga Bamedi n'Abaperusi, ensolo ey'okusatu nga basajja Abayonaani, ensolo ey'okuna nga ye Roman Empire. Katonda tabiteekako nnyo ssira. Malayika yannyonnyola nnyo ejjembe ettono eri Danyeri okusinga amayembe gano 10 n'ensolo zino ennya ezasooka. Lwaki annyonnyola nnyo ejjembe ddino ettono? Lwaki ayagala nditegeere naawe olitegeere? Kubanga ke kabonero ak'omulabe wa Kristo akalala. Omulabe wa Kristo Bayibuli emwogerako mu Danyeri essula 7 ng'ejjembe ettono erisituka oluvannyuma lw'amayembe gano amalala 10. Era wowe wetegereza mu lunyiriri olwa 24 Bayibuli egamba nti mu bwakabaka omuliva bakabaka 10 abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'ab'olubereberye naye alijjawo bakabaka 3 era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era birimuweebwayo mu mukono gw'okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo naye omusango gulibaawo era balimuggyako okufuga kwe okumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. In my conclusion olwaleero nkulaze ku Katonda nnyo mukwano ku kifaananyi Bayibuli kyetusiigira ku mulabe wa Kristo ali mu kuwakana ne Katonda
agezaako okulaba nga yeeteeka mu kifo kya Katonda. Ye abasinzibwa wano mu Daniel 7 bongedde nako ne bagamba n'okugamba nti aliwanyisa ebiseera n'amateeka. Takomye kulwanyisa abatukuvu, takomye kuvoola Katonda, naye kati alumbye n'etteeka lya Katonda liraga obuyinza bwa Katonda. Agamba nalyo njagala ndabe nga ndijjawo muwulire etteeka lyange. Musajja omu yambuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti Bayibuli erina amateeka gaayo 10 naye mpulira nti ate waliwo n'abalala nabo balina amateeka gaabwe 10. Ekituufu kye ki? Omulaba wa Kristo ono y'ani? Atuuse n'okwagala okuba nga akyusa etteeka lya Katonda eritalina kukyuka, eritajjulukuka. Who is this Antichrist? Ejjembe lino ettono. Ensolo ne yakubikwa Essula 13 y'ani? Era yaliwa? Asinzira ludda wa? Mulimu ki ogwo gwagenda okukola? Ogenda n'okututuusa abantu okubeera nga bwe bagukkiriza bagenda kuwunzika nga basinza nga bawereddwa enkovu ye oba akabonero ke, bawunzike nga Katonda agenda bayiwako ebibonyobonyo 7. Katonda atuuke n'okufuka obusungu bwe ku basinza omulabe wa Kristo ono. Y'ani? Weetaaga omutegeere tosobole olunaku olw'enkya. Katombeke tuweeyo okusaba. Katonda kitaffe omwagalo, nkwebaza olw'omukwano gw'olina gye ndi, aye ne mukwano gwange alabye obubaka buno. Nsaba olunaku olw'enkya otuyambe tutegeere ebisingawo ku mulabe wa Kristo. Naye nga tetunaba na kutegeera bisingawo, wabula Mukama nkwegayirira mu linnya ly'Omwana wa Yesu, saasira busaasizi, yamba nga bw'oli omuyambi, otuyamba okusinza Kristo, otuyamba okusinza omutonzi. Kiyinzika okuba nga ekyamazima Mukama naffe tubadde tutandise okuwaba. Mukwano gwange ndaba ayinza okuba nga ekyamazima abadde ali mu kuwaba nga atandise oterebuka nga ayinza okuwunzika nga asinza omulabe wa Kristo. Kikafuwe Mukama, tuyamba okulondawo okusinza Kristo n'ekigambo kye okusinga okusinza omulabe wa Kristo oyo alina amateeka ago ag'ekikwangala. Mukama tuteeketeeke n'olunaku olw'enkya naye okusinga ennyo tuteeketeeke olw'okusikira obulamu obutaggwaawo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina.